Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu? Buuza omusumba wo buli Lwakutaano okuva ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'ekiro. Buuza omusumba wo ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Program okutuukirira mu Katonda buli Lwakusatu ssaawa 9 okutuuka 11 ez'olweggulo ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Bannabusiro ne bannayuganda mwenna kambanjulira essomero Midland Parents Academy Kawoto Kajjansi ng'otunudde ku kisaawe kya kitende Church of Uganda Primary ng'essomero lino lya secondary ery'abawala n'abalenzi erizza okubakakasa nti akeezimbira tekaba kato okukwata akasanko ogenda osooba. Midland Parents Academy Kawoto Kajjansi lisomesa abayizi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Lisomesa amasomo ga arts ne sciences ery'abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru ng'ensomesa yaabwe ekakasa nti sekirevu tekyenyeenya olaba kyenyeenya nga kirya. Abayizi abava waka ebitabo bayiro awamu ne uniform ya bwereere obisangayo ku ssomero. Ab'ekisulo ebitabo bayiro, uniform, sabbuuni, eddagala ly'engatto n'ery'amannyo bya bwereere okulaba ng'ebyenjigiriza tebibafuukira kagumba wegoge ng'emmere y'omulima. Ab'ekajjansi Kawoto, Makandwa, Nakigalala, Kawukunna, Mulanda bayita 2 ntebe foomu muzijje ku ssomero erya Midland Parents Academy Kawoto Kajjansi oba ku leediyo okuteesa kwa bayita 2 nga bwe mujjukira nti bulijjo koonoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ab'eggayaza Kasangati foomu muzijje ku musawo Pauline Drug Shop mu katale Gayaza. Emityana muzijje ku dduuka lya Zoe Queen Hotel ne ku Mityana Pentecostal Church ng'otunudde mu family planning oba okuba 078 38 65 1 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Gw'atawulira oli mwana wani ng'asatu mu lumondo osula wani ayayayaya Pastor Tom abalinze wankulukuku mu kisaawe ng'asatu mu lumu Desemba ayayaya Mukama yeebasibwa abooluganda nze Kisekadde Dennis 2018 mumalirako wankulukuku mu kisaawe n'ennyingira omwaka omupya ewankulukuku Pastor Tom n'abaweereza bamutundwe Christian Fellowship bakulinze ng'asatu mu lumu tusula wankulukuku. Here we go. Kino kyekijjulo ky'essaawa eno ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Eky'amateeka essula 13 lunyiriri olusooka. Bw'anaabangawo wakati mu ggwe nnabbi, bw'anaabangawo nnabbi n'asituka, oba omuloosi w'ebirooto, obanga aloota ebirooto n'akuwa akabonero oba ekyamagero, akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira, n'ayogera ekyamagero n'akulagula n'emmere gye walidde ekyekiro n'agikubuulira. Omanyi Sitaani mwoyo era alaba mu nsi ey'omwoyo, alaba byonna bye wakoze mu mwoyo, omwoyo gwakola buli kintu kyonna kiraba. Is a supernatural being, alina amaanyi agasinga g'omuntu. Kati asobola okuyingira mu nnabbi obulimba n'amuwogezesa byonna ebikwatako. Amina. N'akulagula byonna naye akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira, kye yakugambako ng'ayogera nti tugobererenga bakatonda balala b'otomanyanga. Naye ng'agobereza bakatonda b'otamanya, bakatonda bagamba okugoberera nga bagete, akugamba kweyambula kusiiga amafuta, okukakkananga amafuta gakusiize ge gali agakabi. Omanyike naddala mu abawala kasita olyako amala okulagula n'ayogera byonna ebikwatako, buli kyagamba kyonna okkiriza bukkiriza. Oli bwoti essebo nakino okimanyi essebo, kale weeyambule kusiiga amafuta essebo. Naye akugambye nti ne bwayogeranga ebyenkana ne bwakolanga ebyamagero naye nga Katonda gw'agamba okugoberera tomutegeera. Tokolanga ki? Towuliranga bigambo bya nnabbi oyo oba omuloosi w'ebirooto oyo, kubanga Mukama Katonda wammwe ng'abakema okumanya nga mwagala Mukama Katonda wammwe n'omutima gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe yonna. Kubira mu ngalo ekigambo ekyo mwana wange, kubira mu ngalo ekigambo ekyo. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Future chechi tulia bulizi future ajitoka moyani. Mami waffe Peti ngali ku kitanda yabuuza jjajja
Bulira abaana bange oba olibalera. Mugembe Brian Dennis oba olibakuuma. Bulirako nga mulya kibaze bwe tukula n'oyo tujja kuba bulungi. Era bwe yakkiriza bw'atyo n'akutuka. Nakula ne jjajja eyantwala ku ssomero, nenfuba okuyiga n'eddiguli nenfuna mulimo ne gubula. Dennis teyakula future teyagiraba, ate pasita Bugembe yatuukako ne ku luguudo. Future eri mu Katonda. Future kyeki? Future eri mu Katonda. Ebiseera byange eby'omaaso biri mwoyo. Yesu mu maaso walabika wala. Nkwata omukono nange ndituuka ku future yange. Nze nzijukira kato kange kana ka maama. Nzijukira ebiseera bambi nno kaali kawala kato kalungi. Yali mwana muto balogo bakaloga ne kafa tekalaba future. Nafa bwatyo era naffe Mukama ye yayamba. Nabuuza maama mukutya njoba nzeddako. Maama nangumya mukwano guma. Mmanyi ti Mukama alibalokola. Totya mwana wange omutima maama, totya. Tunulira Mukama talibaleka. Nange nenguma nga maama bwe yayogera. Okutuuka wano okubeera wano Yesu yannyambye. Era future yange eri mwoyo. Future eri mu Katonda. Ebiseera byange eby'omaaso biri mwoyo. Yesu mu maaso walabika wala. Nkwata omukono nange ndituuka ku future yange. Abamu tuli mu future kyokka era tulinze future. Nyamba otalisinza. Abavubuka baduse mu ggwanga bagenze ku kyeyo kunoonya future. Abawala balina minzaani batupimapima tetulina future. Krisimansi ya 25 Idi emala netuuka naye future yetuuka ddi? Nyumirwa nnyo akagambo Mukama yebaziwe Yesu kubanga afaayo. Yebaziwe olw'ebyo ebirungi by'azza kukola. Yebaziwe olw'ebyo by'anaatera okukola. Wandiba tewasoma genda wala, mu linnya lya Yesu ogenda wala. Byokola nga tebikuwa maanyi naye mu Yesu mulimu amaanyi. Bakugambye nti omutwe gwo mwavu, toli mwavu omutwe gwo mugagga nnyo. Tebakulimba nti tolina future, alina Yesu yalina future. Future eri mu Katonda. Ebiseera byange eby'omaaso biri mwoyo. Yesu mu maaso walabika wala. Nkwata omukono nange ndituuka ku future yange.
mutereevu tukomyewo oli ku 98.7 era ng'oli mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika nga kutusibwako Prosper Junior School Day and Boarding abasangibwa Nabweru era nga bwe twogerera bakola buli kintu kyonna kyewandyetaagisiza Prosper Junior School Day and Boarding balina abasomesa abakugu ddala abasobola ddala okusomesa omwana wo okuviira ddala mu daycare ne bamulabirira bulungi ddala mpaka mu primary yonna nga bw'ogitegeera bw'etambula ate nga n'omwana bw'ajja talanta ye gy'alina esobola ddala okuzimbibwa oba ne discoveringibwa mu ngeri endala oba yakuyimba oba yakudduka oba muli sports yonna mu buli ango yonna. So mukwano gwange balina obusobozi obwo bw'okuzuula talanta y'omwana ate ne batakoma ku ekyo nti n'okuyigiriza okukuku kw'abaana byonna babirina era nga abasomesa balungi ddala. Mukwano ekifo kyekyo naawe kiwandisobodde okwagala okuteekamu omwana wo ekisulo bw'otuukayo ba metroni wali waidi bulungi nnyo wagazi bulungi era omwana wabeera mu mbeera ennungi ennyo ddala. So n'olwekyo mukwano tutawaana gwagamba atya ti omwana wange ate naamutambuza ntya muvuga okuva wano kumuteeka eri teweetaaga kumuvuga vans weeziri ezitwala omwana okuviira ddala ku mulyango gw'ewaka ne zimutuusa ku ssomero ate ne zimuzza ku ssomero ne zimutuusiza ddala ku mulyango awo. Ebyokulya birungi ddala meals nnungi ddala era naawe bonaaba otuusewo mukwano ototya n'ogamba bannanga ate eyo naasobola nti omwana wange asobola okusomera yeeyo school fees genda bugenzi mukwano bajja kubanga bakubogerezeganya ne director era kyemmanyi nti buli kintu kyonna kijja kubanga kibeera bulungi. Wenjogerera registration egenda maaso registration in progress kyebayita okuwandiisa omwana mutwaleyo omuwandiise ng'obudde bukyali ng'oluwumula terunaba kuggwako asobola okubanga asomera kulimu ku ssomero erigenda okuteekera omwana wo ku mutindo era mwosobola naawe okubanga wenyumiriza. Mu ddakiika zino tugenda maaso n'omuwanguzi waffe tulina mu mwami Dennis Makanga Katongole. Oh sorry mukulu Dennis Katongole. Naku z'omwezi nga mukaaga Jan tujja kubanga tetukomawo omwaka nga gutandika naku z'omwezi nga mukaaga tujja kubeera n'abaana ba primary okuviira ddala ku mwana ali mu lubuto mpaka ku mwana wa P7 era Jan tujja kubeera Jan nga mukaaga ate naku z'omwezi nga 13 Jan olwo tugenda okubeera n'abaami mwenna mukwano jangu mukama naffe yabategekedde ekyenjawulo ate naku z'omwezi nga 19 tugenda kubeera ne ba students okuviira ddala ku baana aba senior 1 mpaka ku university. Olwo tujja kweyongera maaso mu January tujja kubateera naku z'omwezi nga 2 tujja kuba lukuŋŋaana lw'abasingo era bajja kubanga naawe oweebwa omukisa ogw'amaanyi ddala. Kale katugende maaso n'omuwanguzi waffe. Kakati munaye nkomye nga ndokose naye kati mukufunza story ensaleko ebimu kubanga ebimu binza obutayamba nnyo obujulizi buno kati njasikayo binyusi bwe ndokoka kituufu n'enjiri eyita abantu nti jangu eri Yesu bolokoka ofuuka wa ddembe kituufu naye omulokola tanabikkulirwa kitwala bulala nze nakitwalanga bwe nti bwe ndokoka kati kiwedde kati ng'ate oluusi bwe mbeera ku leediyo nga babuulira obutuukirivu n'obutukuvu naye enjawulo ya mutundu wana wa Pastor Tom sigenda kwogera kanisa yonna ndala naye kangambe ne kanisa oba ezimu kuze nalokokeramu yeeno omuntu omu asobola kale kangeze nti nina omulokole mukwano gwange sigenda kitwala kubuweereza bulala kubanga ataawo kiba kya mubiri. Omuntu omu ayinza okugamba nti omulokole walokoka nti omulokole ayenda tagenda mu ggulu kituufu naye ate okuŋŋamba nti omulokole ayenda tagenda mu ggulu nga tombuulidde ki ekindeetera wano enjawulo y'emutundu wano tebakubulira nti obwenzi bukutwala mu geyeena bo bagamba ekikuleetera okwenda n'engeri ki gy'owangula omulandiro ogukuleetera obwenzi kubanga okusaawa omuti n'ogutemako amakola nga wansi gulina emitunsi era guddamu neguloka kati nze we nalokoka bw'olokoka ofuka kitonde kijange pikadde tebikyakuliko neŋŋamba naye ate nawulira nga aba mikwano gyange nkozeseza mikwano gyange naye tejjama nga mikwano gyange olw'okuba nti tuli mubiri waga nti omuntu bw'afa nga yonoona agenda muliro ate nga nkyanywa omwenge
zijjudde obusungu ddala obusungu mwanyina senkubulira nga buyitirivu era kyovula ne kuva muto nalwananga nnyo nga nina obusungu wayazimbukako kubanga obwamama nga alina obusungu bungi nnyo ate mu baana benze namufaanana kana nina obusungu bungi nina omutima ogw'empologoma nga ndi mu maliivu mpeera tumaze kulwana kubanga ekyo nazaalibwa nakyo kankugambe ani omutima gwa mpologoma nina obusungu sitya kitegeera ndoza abantu nga gwenyinza okutya bebyo bimbanasanga oba mu buyaye nga balaba b'amaanyi ate nabo kati twatukiseera nga tukuze nga mwabu ekitiibwa n'omuleka katukyamutya kugamba nga sitaani embala eyo yanzimbamu omutima omumalivu nga nsobola okuba omuntu yenna kubanga nze dda kankweyo kasitole kamu twakubanga zaala eyo mu ggeto mu Kimombaasa ngamba nina mu 5 oli alina mu 10 oli 7 tukuba zaala wa 10 kati nga mumala okwekuba mwenna mulimu nga nusu ntemwera na 2,000 ne mulwanaganira kweze 2,000 oli nakwata ettaffaali n'olikuba munno si nti olw'okuba abakusinza amaanyi n'olw'okuba okwagala omulaga nti gw'olimu sitaani kugamba okugjayo eri embala y'omubi kugamba nga twakolanga ebintu nga toyagala nakwenenya of course nga bw'omukuba n'agwa wali wansi luwulira n'obulungi n'ozimba n'omugamba gwe kati ndowooza okakasizza muntu kigwodiringa naye kugamba ate sinza nzekka bonna abo abaana bola bali mu ggeto asobola okutta asobola okukola ekintu kyonna n'asigala nga ali comfortable ndaba beekwata n'obubadiya obubadiya bwangu abakusaasidde kubanga balinganga bakola training olwo ezo na training za mu ggeto z'abayaaye naye kati munnaaye bazeekolako bajje batuuke ku bantu bano abaabulijjo nga bo bakuba bukubi eri era abantu babulijjo bannaye bw'oba nga toli mulokole bawitaga simena kumanywa kubanga omuntu wa bulijjo abantu abo bali trendi tebasoboka gwomuntu ali ku level nga sokuba n'omusirikale kuzinga oyina mundu naye bw'oba nga omulese nga talina mundu taba basobola kuba bababiri abakola training bali trendi amanyi buli kifo ate ye aba amanyi okulwana newokola otya kozinga omutaddeko amanyi kulwana munne yayinza omusobola kati munnaaye nga nkomawo ndokose n'akavuyo kati nnyo omwenge wayazibuukako naye ng'ate ndi mulokole Yesu mwagala olwo mu ggeto weesazeeyo olwo ng'ate nkututeerera step bwe nalokoka abaye nentandika obbeesalako naye ng'era bwe basanga tubonga naye nasigala nkuba kiraabu nga ngenda mu bbaala nga n'omwenge nywamu naye ng'ate kyewunyisa ne Yesu mwagala kubanga olunaku lumu zijjukira nentandika n'ofuna amagezi nenfuna ennyumba nempangisa naye nga oluusi babiri bw'aba ayimba ennyimba za Yesu beera nange nfukamira mu nnyumba nensinza kati nendowooza Katonda yansasirirayo obusaasirizi nga ajja nzimba kati nenjagala Yesu nembeera naye tutambulako ebbanga nfuna omuwala oyo mukwana sigenda kwogera mannya ge ndi mu Yesu naye yali mu Yesu naye ate yali ansingako Yesu ye mu Yesu yali yamuzaalibwamu kati nga mukwana yali asoma somero yali asomerako lyali awo Kawaala olwokwaka kwe kutufuga kati mukwanyi mwegombe angameze ndi mulokole ne bazadde be babuvunaanyizibwa baweereza ba Mukama nze ndi muyaayi kati nga ndi mulokole naye ate n'omuwala oyo namusanga alina omuvuka gwe yali ayagala kati nenze nali mumanyi nagenda omukwana nti alina omuvuka gwe yali ayagala omuvuka ali musiraamu naye nga bazadde be baweereza kati bazadde be baba baweereza nze nga mukwana kati sitaani mwamubeere ne mugaa nti muli balokole naye sitaani tatya balokole kati gwe n'onvaano ng'oli mulokole oli mukyala muweereza oba oli musinza oba oli muwala mulokole osabira wano omuntu wensi tasobola kwevaluinga nti oli mulokole bo tebabimanyi yamanyi nti akwana bukwanyi ogaanirayo bugaanizi kati omukwana yaŋŋamba nze no ndi mulokole nga nange nja kulokoka olwo naye nga ndi mulokole naye nga wakibuggwe buggwe mu bufunze nga bwonteeka ku minzaani obulokole ndabika ninamu nga 2%. Naye nga si bwegaana naye nga mbwagala kwegamba ndi abo bwenti okuba nali nkyanya omwenge nga ne kirabu ngenda n'enkuba naye nga n'okusaba pasita babasaba nsobola okusaba naye kati nga nkwana muwala naye n'omuwala naye yali ffenna twali twaka twali wala bana bazaalibwa mu Yesu bano nga tebanneeyatulira kulokoka nga tutambula naye ajja ne twegatta muwala nga mufunyisa lubuto muwala bwe mufunyisa olubuto ng'azaala omwana olwo naye ate yannyambako olwo ofunye awaka awo
Ero nali mpangisiza akayumba akali nabweru eyo nkapangisa omutwalo gumu oba mu 12. Kati omwalo oyo wadde kyajjanga ekibi naye yannyambako okunyweza mu Katonda. Mulimu ebintu ebimu ebijjanga ebibi naye nga maaso ga Katonda oba olusi Katonda ayagala kuvuba kuba Katonda yatega ebitimba bingi okunvuba. Katega kino sitaani n'akimbuusaamu n'antega kiri n'akimbuusaamu. Kati muno omwalo wajja naye nga ayogera nnyo ku Katonda bambi. Ayogera nnyo ku Katonda ayogera kusanga naye nga amanyi nawe oli mulokole. Naye nga obyokwegatta nti abinaako obuzibu twegatta bulungi. Amufunyisa olubute waabwe nga kiswaza famire yaabwe. Kati nga era kimanyi siri mulokole naye nga wali obugambe watugambe wadde wali walokoka naye nga tunnakyuka ate wali tunalokoka nali nalokoka naye kugamba omanyi lwaki nkyogera bwe ntyo. Nyinza okumbuuza kati nti omaze emyaka emeka mulokole ne nkugamba ena naye nga nalokoka dda. Anti waliwo enjawulo y'okulokoka okukyuka n'okusumululwa. Sikiri mulokole naye atannakyuka. Naye ate agenda mu kiraabu ng'anywa n'omwenge. Anti atannakyuka. Nali mulokole. Kati nga omuwala maama we yali yamanyi maama wange wemala okumwagala n'afuna olubuto maama we ng'agenda ewa maama wange nga bayomba nnyo. Yasiba omwana w'omusoma ne maama wange netanyigirwa mutoke mu byensi ebyo. Tavumye wowe. Bayombedde awo kati omukyalo yagenda yali muweereza. Ye maama ngamba mbu yatuka yamuvuma. Naye n'amuddamu binadduka. Kati nembeera awo kubanga nze nalingako rejection. Naliko rejection ennene. Kati nga omukyalo ne tutakwatagana ate nga nange ndimu embala y'ensi. Kati omuwala nga ajja nanyumiza maama yagambe kino nenkyawo omukyala nange nga simwagalira ddala. Kati omwana n'abeerayo n'oba obuzibu bwajja mu famire yaabwe bosigenda bwatula ku mpewo omwana n'ajja ewange. Olwo nkozeekoze olwo ntandise obulokole muntaddemu embeera y'okukola. Nali nga njagala okukola naye nga amagezi gano agasettolinga emizimu teginganya kubanga kuva mutonzi nali nga nkuladde nali nga mulalu. Naye nga emizimu gino teginganya kati olwo obulokole buyingira ntandise okusettolinga okutandika ovaluinga life yange. Olwo nfunye n'ono omuwala nshepinzeko mu position. Kati ntandise okukola nfuuke eky'omugaso. Kati mune bwe ntandika okukola nfunye akayumba. Ono omukyalo ono akundeetedde ono oyo Flo yalinga akola Majestic. Kati mpanga obulimu bwange nefuna obusente bisero nalina million 3 nalina omukisa gwa sente naye nga bwenzikwata sani ngazikuwa watundanga mukoku nga to Majestic omulu. Olwo mpanze obusente ngenze Nairobi. Bebweru baba ne bakugamba kumanyi Dina Sweden agamba wabaguzanga engatto Majestic Plaza. Naye nga ate nagenda nasooka gende Kenya ngenzi zanyirayo bikonde esawulimo. Obulokole bwakuyikiriza okumuntu okusettolinga okukola. Kuva luinga life yange kubanga buli omulamu bwe nkugambe obwekkomera. Bwanchunya ne bunsika ne bunjijake naye nga obusibo obumu bukyaliyo. Kati mune bwe mmala olunfuusa obuvunaanyizibwa sinaba nnyo gasa naye nga ntandise obuvunaanyizibwa bwengira mu bulamu bwange. Tukyebaliza Katonda agenda akutereeza. Kati olwo ntandika okugezaako nkole bwe nkola nfuna million zaali 3 ngende Nairobi naye nagendayo kuzanyira ebikonde naye nkomawo waliyo suicide. Kati nfuna obusente nenziresa ulimoyo nali manyiyo zensubule linga tosizimanyi nezinsala. Kati nempanga awo sente nezigwa mu kiba kinera irodi nga balwanira nezinzigwa akaawo nensubula nga muwino nga wentunda obugato mukama nanyamba nga bwenkola sente nga nzifuna okuba naliko obusibe ewakitaffe waffe bagaggawala nnyo zikitanga ina sente mpitirifu. Ate wa mama wange baavu nnyo balimu ebitambo bino ebyobwavu kati nga ndi makati ndokose bwe simira mbutuukivu sitaani akuba sente bwe kanenga sibimanye ebyo mbikunyonyola kubanga kati nkuze mwoyo mbitegedde. Munnaye nkozaawo ntembeeza obugato sente zikomyewo pangisiza akaduuka ewandege yakatono naye nga ntebereza mweti neŋŋamba kati ntuule wane ewandege ninde kasitoma wanajjira nga nkwata engatto neziteeka mu nsawo nengenda mu bizimbe eyo n'oyo Flo namuguzanga engatto. Kati nga newe nkomawo ekawungezi ssaawa 8 oba 10 nga sente zimbuze nze mba manyi mu nsawo nafunye dda ate nafunanga sente kubanga ng'okola emitwalo 10 2 kubanga nze nagulanga engatto nga gyenguze 2 mu dduuka gye batunde nanze njikuguze 3. Kati nga mmanya buli gwe naagira gajja gigula mangu ku speed ntunde peya 2 oba 10. Kati nwabanga wange ojagala nga tolina sente nze nga njikuwa. Kati nze nga kubanga nalinanga capital nga muneneko. Ebiseera ebyo okumuta okuba ne capital ng'okozesa million 2 zaamanga nnyingi. Kati nga nze nsobola okuba nenkyansuubula newembanga engatto ngikulekedde. Kati mukama nga nyamba bw'atyo omuwala batabusa avuddeyo wazadde omwana asooka naye omuwala ono kyataasuubira twayawukana kati
teyamanya levo ya musajja gwatutte kubanga omuwala yetamanyi lutalo ate nze ate nali muyi ali mulwadde nga ate nze ndi muyi oli ku majupa alwanira mubiri kati gino emizimu negira bandooza nga ntandise okutoloka kati nga kijikola gimuyingiramu n'akola empaka n'akola emputtu ng'ate nze nina omutima seeguya neemanyi nze nga newobeera ovuga hama no parking awo sagala bimanyi ebyo olwo omuwala wamunyumizaako obulamu bwe lifestyle nali muyaye abumanyi okumukwana tamanyi ne bwamala okubeera nange yantegeera buli kimu obemugirayo kati agenda okumaliriza akenga okanywamuko nasooka nenkakweka teyakategeera kale oba engeri gye nalimanyi nti alimu obulokole naye ajja nga olwolumu akalaba nemuga olubuto olubadde lunnuma nenywamu kyekyo gye nagaye nti sitaani kizibu omutegeera okuleka nga oli musabi naye singa omuwala oyo yalinga abantu bano abatendekebwa emutundu wano ababuuza ku mukama kubanga nze nali muyinga ate ye mulwadde kati nga emizimu ndooza gyanoonya nigira nigamba no tumutolosesa ayagala tolosa muntu waffe kati nga natandika okuba teyali muyombi nate muna ekyo kyewunyisa naye nga ayinza okusirika ng'anyiiga ate nga nze nina obusungu bwenkoma onjagala nnyo omuntu nandaga omutima nti guli free kati okyalimu embala y'ekiyaayo eri kati nga bondaga ekidudu etya obuyaayo obuteeguya omutima omugumu toyagala kumanya ate we kiba kiwedde seeguya tokikomyawo seeguya kubanga nze nedda wenna twabeera nga tulwana nga wenkubuuza ngenda kwogerako nga bwe nali mu nsi katono kati omuntu oyinza omubuuza nti oba oluusi muli mukira muloza gwe falasitode kyayagala kola kati ye bwakuddamu omukubirawo bukubisi olaba omutima ogwo fight to attacking to fight kati mwana w'omuweereza agudde ku oyo mannaake naye nkubuulire mwannyinaze katonda yali yateekateeka ekintu ekyo lwakuba nti pulaani ya katonda fe abaana b'abantu tulemerewo emya katonda talina muntu gw'atayagala tugende mu maaso kati munaye omuwala ono nga tamanyi bwe basobola tiye tamanyi bwajja kunyamba ayagadde bode ey'okungulu munda sitaani atudde muli kabwejumbira American Height gwe yaŋŋambye nze American Height sibimanyi kubanga ebisa byerowoozangako emizembera bidana nowapasa tomumbu simanyi novuka mahiti ono mumpi fe twali totubimanyi biri wano mutundu naye nga ndi bwentyo omuwala nali mwagala teyali mubi naye nga nzijudde obusungu sibitegeera emizimu gye ginvuga gye ginkuba kitegeera kati ne tubeera naye obufumbo ne bubeera naye nga tetukwatagana lutalo tubeera nebyagenda nayogera ewaabwe kwegamba abe waabwe ne bampita ne banvuma ate nga nange ndaba nsobi mulabako nsobi naye mulabako nsobi ndabako nsobi kati seeguya sitiisibwa oba owulira kugamba nga newobeera mukulu nga ne mukulembeze nagwe omanyi ow'ensi yo nabo omujjako emundu n'omulekaawo nayogera na sitya kugamba kankubulire nti natyanga muntu oba ayina mundu oba gwe manyi nti agenda kunkola ekibi naye nga sitya kati munnaye tulemagana sitaani azimba oluwonko olwo mu bufunze twawukana namala n'emyaka 7 omwalo twawukana kati ekibuzo kiri nti olutalo lw'okujja wano kati ntuse ku pointi y'okujja n'okusumululwa babegako katono kampuni ya mambo yampa omulimu namuzaalamu abaana babiri nayina abaana babiri nga bawula bamaama kati omwalo oyo ngena omufuna n'omwala gwe nafunamu nazaalamu omwana kati omwalo oyo nazaala mu bawala babiri omwaka gumu omwana omu ng'asinga ku munne emyezi 7 naye nga mukyakyo ojjamu andi mulokole n'omwenge ng'anywa nabiri byonna obusungu byonna obuteguya bina nga bikyali mu mubiri kati munnaaye nga nfuna kampuni ya entertainment yanze batabani bange babiri be abaana bawala bange ku NBS abazannanga ebikonde oyo mukunja akola ku NBS yasooka okuntwala ku studio yajja ku Hilton Hotel wali na kasero wa president hotel yaliko ekipande kya aya nga waliwo tournament yali yagolola kati ne bandaba ne bampita ne bagatwagadde abaana bo ne bankoa signing ne bampa mambo entertainment training abaana ba mambo eri best in Germany naye nawa ne Rwanda ne Uganda kati nze nga training department y'abaana abato kati munnaye atandika training abandi era ajiwangulira titles 2 mu club za Uganda lozanze mukuba coach abakyasinze training abana abato wano kuzanya ebikonde nkulu Katongole ngakumuze mu Katonda tukomewo owuliriza 98 Katonyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo Kamba njo
tufuulire Prosper Junior School. Tulabirira abaana okuva ku myezi 6 era nga tulina daycare n'ekisulo. Tusangibwa Nabweru okumpi n'ekisaawe. Essomero lyaffe liri ku musingi gwa kirokole era nga tutwala n'eddiini zonna. Tulina abasomesa abatendeku bulungi era nga bazadde ddala ate nga balina keya nnyingi nnyo ku baana baffe. Tuva ku daycare ne primary. Tulina ebyokuzanyisa bingi nnyo, swimming buli Lwakutaano era abaana tubaliisa bulungi nnyo ddala ate ng'ebisale byaffe bijja mu nsawo yo. Osobola tufuna ku ssimu zaffe noti 7 noti 1 978 435 ne noti 392 964 9 oba ku webu yaffe www.prosperchildcare.org. Prosper Junior School, God our provider.